abalungi be basinga obungi ababi. Abatulaba mwebale okulaba Dream TV, mwebale nnyo mwenna Impact FM, mwebale emirimu gye mutuusaako engalo. Mukama yeebazibwe nnyo okufuna okubikulirwa okupya okuli mu Victory okusobola okwagala okuzimba ekisaawe ekyo kye tulowooza tikijja kuba kyakabi. Mukama yeebazibwe nnyo. Abamu tetuyamba nnyo naye waliyo abayamba, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Program ilira nabadde ne Tony Kasule namubanjulidde dda nabagambe specialist ku kidney failures. Then ate kati ntudde ne mwami Kanaakulya. Mwami Kanaakulya akakola embaga jo wano jo ate ne ya mugase Pastor Mutyaba nenze muyita gundi oba mayambala Bishop Buyondo. Bishop Buyondo. Okay. Siye yabagasi. Bishop Buyondo. So mwami Kanaakulya ono neno musawo. Abeera mu America mpozi guli musaza ki? Ndi mu Massachusetts. Ono ali mu Massachusetts, ono ali mu Maryland. Kakati wano ninawo omusajja sina musajja. Oba muyite mutabani. Era yako mutabani. Weyanjule mwana gwe ng'osinziira. Ekyengera jobofo jo twanjule basebe ne banyabo abatuwuliriza sanso okufuna omukisa okubeera ku TV eno ng'amanya gange bampita Wamala Spurgeon banzaala Mugongo Kyengeraawo era awo baagalamiza taata wange omugenzi eri Wamala. So nzize wano nga mbeesinga from United States era gye nkolera emirimu gyange nkola mu healthcare ate ekyokubiri nga mu art era mwendi. Kale nsanyusa okufuna omukisa okubeera wano. Ensi eno egenda neebuuza nti abantu baliwa naye abantu gye bali bannayuganda bali mu nsi yonna naye situmanyi oba baliyo lwa bulungi oba lwa bubi kubanga olwaleero Africa ez'okuka bayinza okubaayo nga bali eyo nga balinga Yosefu mu Bayibuli. Lwa nsonga nnene nnyo nga Yosefu yafuukira prime minister ate n'aliisa baganda be abaamukola ki? Abaamutunda weebale nnyo. Kati tulina baganda baffe abaatutunda kuno. Golooza abazungu bajjanga batwala butwazi. Abantu baatundiranga ddala abantu. Yes, ate nakakati kiri modernized bulungi nnyo. Abantu batundira ddala abantu ne babatwala ekkata. Owidde ate nga gwe weesasulidde n'okwesasulira ebimu bali babatwaliranga mu njegere. Kati twetwala ffeka enjegere olujegere lwakwata mu bwongo terulabika. Mwami Wamala Spurgeon taatawo y'omu ku bayimbi betuwa ekitiibwa wano olw'ensonga olw'ennyimba ze yayimba ennungi ebigambo zisuuta ebigambo eby'amakulu. Luyimba ki olwataatawo luyinza okutuyimbira mu luwasinga okwagala okuyimbiremu kati nga batulaba abantu wano tujja kuyambako. Ennyimba ze sijja nakugamba nti nolwesinga okwagala nange kennyini ninga abantu abalala nti you cannot specify nti nolwerusinga luno kuba buli luyimba bw'oluwulira olaba nga lulina bwe lukwatirako balukwatira ku bantu naye basically ennyimba ze zisinga zonna nzaagala naye luli eriwa nateebwa otyo kankibalage nti nkwagala lwaki twekwekakweka ongoba nve wano ndowooza sikusaanira sikujaamu uŋŋamba nti bajje kutusunga ndabanga okuntiisatiisa ebyo ebitono tebikyantiisa nti abiri ebinene ddala kanzikirize nti ndi wabbuba sitidde sinze nsoose abangeya nti ndi wabbuba sifuddeeyo mubira kyange ndi ku mulimu teekwa kukuuma wamma baleme kutwala wengayala Katonda yakumpa
tajja kukyagala kale owulira ebigambo ebyo owulidde ye muntu ayimba Oluganda n'atakyamya kigambo Oluganda ne lusigala nga kiki talina kigambo kyaweta nti owulire nti oba kya lulimi lulala oba kiki then ebigambo byengeri gyabireeta biri alina divinity kati nti Katonda yakumpa talikola ki that's the depth nze gye nnoonya mu baartists bali shallow yes bali very shallow toyinza kuyimba ku kintu kimu ate olimba bwelu tumala galukoppa tosobola teri abantu abaziddamu ezamala nzibu nnyo era waliwo obuwala obwepanku kuziyimba nenze mba mbulaba naye nga kaziyimba nolebe ddala nga kabbiwubbi oluyimba ngaolwo nga kaluyimba kacyakalaati bikiye oli yayimbanga ennyimba zeki mpola mpola bw'ati naye ng'ate bw'atuuka waalina okucyakalamu so bambi mukama Emirina n'owuliranga Emirina omwagadde tomulabye naye ekifaananyi kya Emirina relatinga to that. Yeah. That depth is very important. That's the art. Art bw'omukola omuntu n'atafuna bifaananyi ebyo oba tolina kyokoze. So naye nga Mukama amuwa ekyomula eky'emirembe mwami kanaakulya oli eyo naawe oli artist nzijukira twakuba engoma babiri wa naye nkuyigiriza nekuga nti engoma tezirina okwogera ebigambo twali okukuba obukubi bakisimba dududu tekirina n'ekigambo kyoyagala okukuba ngaokikuba oli kakati baako kyotugamba kyoyagala sooka weetendereze omugole kuliko omugole kati oli mufumbo owulidde omukyala batumidde omukyala musanyufu otyo kwegamba nange ndi musanyufu kiikyo era siyensonga gwe mundi okusa okujja ku TV ya Bishop Serwadda naye nga ndi musanyufu era twali tulowooza n'okutugatta ne Bishop Serwadda naye lwali busy then ate netugwa ku Bishop Yondo abo bonna abo be bamundi tewali mutawaana naye kakati nga ndi musanyufu okubeera ku TV naye nga yes nava wano nga ndi artist bwe nva wano nengenda ebweru nagezaako okusigala mu art nagendako mu ballerina school nendowooza nti bijja kuba byangu nga bwensuubira nti ojja otomere byemukola wano naligenda Masagali nenjiga ku bya bbale bitontono kati bwokatako be nasomako ebya music naye ntomera noonya mirimu tukeeringa nga kati enkya jangu ku interview nga ndowooza ngenda kutula n'artist omu nga banetya pano y'abawala bwe bati bameka ba directors bana nga banga soko tuwe ku motif zolina ebikukwatako bikuwandiise ku byamawulire mamanyi basinkanya netya ku bifaananyi nga tolina naye abatulaba muteebereze kanjogeremu ekyobusiru ekyaffe kati tewalina bifaananyi ate babikubuuza naye okimanyi nti twatambula ne kamera mu vaani nga tewali akwata bifaananyi abantu bakuba tulo ate nga kyekyotulo kiveeko tweba katulo nga tetumanyikiza bugagga buli awo we had so many audiences yes ojjukira studio gye twasanganga eri round like nze sizanyiraga ku stage yetoolola bombe nga otuuka you have to get your lines nezimalayo nga tukirabanga nako owulidde naye twatambula ne kamera neŋŋamba nti bannange tukwate ebifaananyi bino byandituyamba ne twesigaani gundi Patrick naye ke baagiyingiza wansi wa vaani mu ntebe bwe bati yavaayo eriko n'enfuufu naye ng'abaana balina buli kijaketi ekikadde balina ebiwa okitegeera anyway that is it omuntu ayinza okubuuza nze bambuuza nange Hollywood nti what is your story tingamba
story yange yani owulidde oyinza okubeera nga tolina story oba n'abayayi bano bo bagwa nti story kimwana naye batuufu nnyo kubanga they expect you to tell them something kyekiraga kikyokoze nga gyeweri naye nga don't have a story nga tolina story abantu abasinga tebalina story ne bwomuga nti kati weeyogereko owulidde kyova olaba nti waliwo kyetwogera wano nti obuvunaanyizibwa bwo ku nsi at the end of the day oluusi bulagibwa ku epitaafu yo epitaafu kano kebawandika ku ntaana kati nga Martin Luther King bateekako free at last owulidde naye kakati waliyo entaana ezimu nga tekuba kintu neki kwegamba omuntu nga teyalina lugero lwe yaleka ku nsi lwa makulu kati ng'olabako bulabi emyaka born 19 oba 90 2020 ng'agenzi ekyo nno kyantabulire Scotland natuuka eyo ne tutuuka mu graveyard nga yonna kuliko entaana ziriko Catherine 12 oba katugambe 24 myaka egi nendabye endala beti oba simanyi simino kweganga emyaka tegisukka emeka 10 neŋŋamba nti luno lwali lutalo mbuuza bahositiba luno lwali lutalo olwatta n'abaana bonna ko ye nti lwali si bantu mbwa bazikambwa bakolooza bazise bantu bazikanga mbwa zaabwe ne batekako sise oba bantu omanyi bazituuma amanyi ne batekako n'emyaka gyekoze eki nze nalooza bantu anti nvudde mweno mukitta bantu eno nga lwaki sirooza nti bali bantu oyina nga no those are dogs nga nti kati bwe nzija eno nentunuulira amalaalo g'abantu agaliko emyaka gyokka kati kiringa kijja yalimbwa naye ninakojjante bisayikama yagamba buli kyokolakola mangu kuba tumanyi kiseera nabudde abantu bangi balowooza nti balina ebiseera bingi omukulembeze aliko abadde n'emyaka gigenda kwerera 4 naye weebuuza kiki ekiddako kati abadde n'emyaka 40 wali akatandika gana twanguwe osatulongoosa ati mboozi negana nekyukamu awo tulina point program gyetukuba ati tulina okukuuma byetukoze omanyi obuuziza nti ki ekiddako wali ofumbye ku bijanjaalo bwe biba bigenda okutandika okutokota waliwo obujanjaalo obwo obufu obusooka okukola ki okutuula waggulu agati gyokoma okwongera okufumba nabiri ne bitandika okukola ki genda okulaba ng'ekintu kitabukidde ki ddala ddala ate bw'otegendereza bikuyiika nako bibimba so ekiddako kiki kubimba kubanga abantu bwe bafumbwa ennyo ng'ebijanjaalo obusungu omanye ebijanjaalo ebyo obugoba obifumba nga byeri naye gwe olw'okuba totegeera lulimi lwabyo naye biba byogera nga biga nti naye kale okitegeera naye mpozi bitegeka olutalo nabyo byerwaneko kati be abantu bo banyigiriza ennyo nga baga nti bonyigiriza ennyo ki ennyendo ereeta omusaayi nze ndowooza nti bannayuganda abasinga bafiiringa nti banyigirizibwa nnyo si kuva ku Museveni yekka kuva myaka gyemabega nnyo singa nkunyimiza baati ffe mumbuulire baati sebe mumanyi abafudde olwa politics temukyabajjukira Jesse Kasirifu oyo omu yali mu Cranes nga bassist Amini yamusanga n'omukazi oyo Sara nga Sara muzinyi kati Amini n'ayagala Sara ate nga ku ssaawa eyo Sara yali boyfriend wani wa Jesse mistake Sara ndowooza gy'akola ate kwe kwagala Amini ng'ate era akyayagala nani
kati ate nga sente ndoza amini zamuwazi wani tugenda kulaba Jesse Seba akwata briefcase ayambala platform biki netuga nti Jesse abadde mpozi ngayase Musanji yateeka muki teka mu sente twasoma kusema Kalundi oli yali bamuyitanga n'erinnya eddala Robert Seru yes genda oleete Pio zirimu mutemwamumanya ndowooza nakumumanya Professor Pio zirimu abo baafa ku luyimba lwa Wankoko nga bagenze Nigeria then Kawadwa yes awulidde ni omulala ya Fabia politics byalinyi bya politics ekyatta Kawadwa kyali babayita bataba critics omuzannyo gwe yakola makula gaki gakola sigwe gwagenda luyimba lwa Wankoko lwe yagenda naye luyimba lwa Wankoko yali avuganya ne omuhigo ogwa Kosima Warugaba naye politics omunyankole ne bamukola ki naye nga nze kulwanga ate artistic omusajja alina omuzannyo oli omuhigo gwali mulungi ate oyo Kawadwa naye ne bamukola ki amayimbi ogambye Kasirivu nefe tulina ne Mike Luzinda era naye yali muzinyi mu Lwenzoli oyo naye ne bamukola ki ne bamutta waliwo kyambadde fire gwayi ene yabulawo kyambadde nedda kyambadde yaga abamubuza babayimba mu luyimba lwe kyambadde yamubulako naye nedda kyambadde tebamutta si nkakasa waali alyali ndowooza akyali so naye nze njagala muwa abaana bano ba artist kiki ensi yaffe eno ekiddako nkikugambye kutokota tugenda kutokotamu katono tubimbemu katono lwaki teri muntu ajja kuwuumula nga Nuupu ewangudde aba Museveni tebayinza kukola ki NRM bwe neewuumula abe Nuupu balagawa aba DP balagawa okitegeera kakati that lack of set gundi equilibrium yegenda okutubeerako wano tusooke tweyongirire ate akaki akavuyo akatonotono ng'ake Tanzania owulidde kuba bwo tebujja kuggwawo once we determine nti omuntu kati ali ku ambition mission yagivaako ne vision yagikola ki teri kikulembeza mululu kiwangaala ovaabika buvaabisi yes nga tumanyi kinaddako omululu teguwangula owulidde so abaana baffe wano abayimbi aba gospel bayimba ennyimba muzimanyi ozimu manyi waliwo to preach to the converted okuyimbira abantu nga kyoyimba bakikola ki yes nga tekirina insight oba kubatwala from A to B oba to C. I think that's what they do. Ate balina ekibuuzo kye babuuza nti bwe tugenda mu kuyimba mu b'ensi baba basobola oba nedda. Nze nabagamba nti kasita obala gospel singer n'ogenda okuyimbira mu kisaawe bwe batakukkiriza kukola altar call tugenda kubanga ekigendererwa ky'omuyimbi agenze mu kisaalu ng'ekyo kulokola kiki bantu so abayimbire era agambe nti bannanga oluyimba lwange lwenyimbye lubakutteko abalokose muliwa naye tebakikola ate kati babakkiriza olw'ensonga nti audience eyinza okuba eri Mr. ate ng'ogifaako owa Christ ng'ogifaako ona hosted bwebanga show iyo awo sigendayo nze bw'ojja n'oŋŋaana aguyita ne condition yes mwami wamala olumala okuyimba oluyimba lwo totandika mukama yeebazibwe nga bayinza okugamba omusiraamu totandika nti yes awo kiba kitegeeza
gambe kitufu kugamba okuyaziina kugamba obanga ogamba nti naye bw'atuuka wali naye kugamba kisinziira bw'obanga gw'ogyetegekedde you can do it your own way naye oli bw'abanga akuyita ku show nga gw'otegese show ojja kuyita kati kankusala ekirimi ku byombi oyagala kwoki nze kukirwa nekirwa okugyetegekera n'omuntu okugamba nti tolyaziina ndowooza okugyetegekera kyandibadde beera naye abisinga tebasobola kwafolinga then togitegeka ate ogitegekera ki nga tosobola gitegeka tosobola mwami Tony nyambaako togenda half yes bw'oba olabanga ekintu ky'ofumbye tikijja kuba appreciated oba okukola gweki kya vision ozeeyo ku vision at least okikola yes olwokuba weetegese bulungi and whatever comes abagamba nti ffe si bye tuliko ng'ovaawo kakati kyekiri mu bayimbi wano kati politically abayingidde okuyimbira kiki ebibiina ebyenjawulo nti gundi alina Bobi Wine gundi alina ki now that is nze kyempita prostitution oyenda ku profession iyo gyennyini gyokola omusajja tomwagala kyokka oyagala obeere naye akuwe sente that's prostitution kakati gwe nenkuyita nojja neonunga nti ndi mulokole nti nenkugaana nega tojja kola otakola oba ono naye okikusaawa eyo awo ogamba bugambi Yesu nti Mukama weebazibwa eri ekkubo fu naye ate abaana ayagala kunoonya ekidde biba ebintu bibi anti okunoonya ekidde eri omumwa eyo ye problemu yaffe ffenna of course buli muntu alina okukola ki naye enjawulo eri nti olya mmere gy'osimbye oba gy'oguze oba gy'obbye oba gy'olonze olya mmere ki ffenna tunoonya emmere n'embwa enoonya emmere ebweru ekiro naye embwa weerya nze sijja kulyawo n'enjala ne bweba ekola ki n'alya embwa weerya olw'okuba enjala ennoma nenoonya mmere nange okitegeera ffenna tunoonya ki naye emmere ki gye tuli enzibe embeera enjala bweba ekuluma omanyi tombuulira byanjala nze yannoma dda ngimanyi nnyo okusalawo n'endowooza etandika okukyuka olimba kiba tutteyo owulidde atumani agamba nti nza okuba nga nfunye opportunity eno okumaketinga oluyimba lwange manyi kama Katonda njagala onzikirize ngende ekola ekiriwo wadde n'aba sirokodde bantu naye muba naawulira music awo maybe nyinza okubasika owulidde ne bwe mbanyimbye buyimbi ne bajja nga bawuliriza ennyimba zange nenzimaketinga kubanga ojja kwesanga bona omugamba nti bw'oba tookola ekyo tojja kuyimba ayina nga talina opportunity yonna gyafuna kugenda kuyimba wantu yes tekitegeeza nti buli muntu alina okuyimba buli wantu Katonda alonda abantu be mu buli kintu olowooza ffenna tetwagala kuba mupiira kufuuka balonaluddo abayimbi kati abayimbira mu bya politics aba luyitagenzeeyo to expose himself abanoonya ekyokulya sente zo weeziri bajja zimuwa bayimbi naye omanyi nze kyekyo kyeŋŋamba kyemwogera nze kisaagala ekyo kyogamba mbu banoonya kyakulya nkikunnyonnyodde nti ffenna tunoonya kyakulya kuba bw'omala ofuna sente olya mmere ekintu mwavu kyekifoosinga omuntu okukola kyatandikoze omuntu bw'atunula bw'ati kankuse ekitooke bwe kiba kikula kinoonya awali amazzi wekiteeka endu ento okiraba tekiyinza kuteeka eno wakalo naye environment is not leveled nti waliwo abalina oli yagenda n'afuna naye bwe nteegaawo nange nyinza okufuna kwegamba obwavu bwe buleese oba obwetaavu bwe buleese abantu okuba nti akola fiizi zituuse wano nkuna emitwalo gyangaana fiizi maayiseewo kakati omwana gw'oweereza essente omuweerere as a result of you going into that kiki olowooza omwana oyo ekikolimu ekyo tekigenda kugenda naye
ate byabirowoozaako ate obadde ki kimu kitya gwe kakati n'owerera omwana wo ne ssente zobbye olowooza ne diguri ne bwagifuna katonda ayinza okimukubako ki era n'addayo owulidde tulina ssente neewole tulina ssente nzibe tulina ssente enkuba akalulu tuba ne ssente enkole tuba ne ssente ensikire ze ssente za mirundi 5 gyokka eyo era yemu n'emmere emmere gy'olya nsikire emmere gy'olya neewole emmere gy'olya nzibe okubye kalulu olye olidde ozikoleredde ogikoleredde kati ku makubo ogaataano kwolina okulonda ekkubo ly'okwata okukola ki okufuna emmere kakati gwe bw'ogamba nti olw'okuba njagala okulya olwaleero kandye n'embwa ate ogenda owabeeka obuzibu ng'olubuto lukuluma Alex ku nsonga eyo gyogerako obadde obuuza lwaki ba artist bali shallow naye they are shallow olw'ensonga emu nti bwe ba producing ekintu wabe bakola ekintu baagala kisanyuse bali abagenda okukola ki n'abanga temuli nga bataata baffe wamala bebakolanga yanoonyanga ebigambo nedda enjawulo ya wamala kankusala ekirimi mwami Kasule enjawulo y'abayimbi bo tebayimbanga nga bw'ogamba bantu kye bakola ki kye baagala apaana bayimbanga makulu basangamu ekitiibwa audience nga tebayinza giyimbira kiki kitayidde oba kya busiru kubanga audience eyo ffe gye twakulirako abantu nga bambalira ddala masuuti bulungi nnyo ne bakyala baabwe ne bajja mu theatre n'abaana baabwe famire yonna kwega neetuulaawo mu theatre kakati audience yo bw'oba ogisaamu ekitiibwa tosobola kukola kibi wakiri togenda kati singa bakuyitawo kati ku ssaawa eno nabaga nti tugenda wa president omanyi buyinza okugamba nti kankyuse esaati eno kanteekeko kino nakiri kubanga audience ekoze eki kati ekyuse naye ngenda wa Alex saati Alex webali nnyo receiver ya determining standard yo kwoyogerera oyogerera ani papa onomuyimbira amagunju papa onomugera amagunju nga papa atudde wali audience kasi nedda kwegamba eyakiba appropriate olaba Trump yayambalira yesuuti eya bbulu mu kuziika ne bamunenya nnyo owulidde gwe nga bakugamba nti ogenda ozinire papa amagunju okole bwoti amagulu go naawe obaamu amagezi noga nti papa sijja muzinira magunju owulidde so audience determininga nnyo ki kakati abakulembeze baffe naffe baartist tunyoma nnyo ki audience yes tuginyooma tulowooza basiru nomala gagikolera omuntu omusasuza sente ate n'omubuuza sikuwulira nze gwe wapangisiza nnyembe nze ate akuwadde sente zange nagamba pulo simanyi ani DJ pulo isirika nayogera nalituula anyooma ki audience kati solution ki gyetu naye anti kiva eri kozi eviira ddala waggulu ku mutwe eri waggulu ku gavumenti gavumenti enyooma be bafuga oba nedda ebasaamu ekitiibwa omusirikale omu owa Amerika okugenda okulwanamu omanyi lwaki balwanyisa Amerika mulwanyisa ffe abaffe okugenda oba Somalia omusirikale owaffe ayambala engoye zimalawo sente mmeka engattemu 7 ekiwale bino nabyo nebiki ecupa z'amazzi baba buba n'akamu bwe bati kati bw'omuwa $100 omwezi kyokka owa Amerika yajja kubanga ayambala ekyambalo kyokka okuva waliso okutuuka wansi $2.2 oba $3 egya $1 kati okuba oyo omotte
ate bamulabirire eri paka katusindike yaabo anti baagala 10 muba bafa bafi owulidde kakati omukulu waffe abakulu baffe batusaamu ekitiibwa bwe baba tebakitusaamu naffe tetuyinza kweyagala owulidde olaba ku lumbe ng'abantu bafiiriddwa atalina sente sebo toyogere awulidde tebakusaamu kitiibwa naye lwakuba olina sente buli kyoyogera kiba kituufu bakola wano nalaba ku TikTok okwo omusajja omugagga mbu nga akola speech yakola ukozi ne bakupenga n'amala ne bakupenga omugagga olwo awaki nebeera omwavu okolole bagga nti gundi jja wano olufuba okiraba so abantu baffe mwami Tone naawe yakafumbirwa simanyi wamala mufumbo ubuli omukyala wo bato musaamu kitiibwa owulidde omusuubira kukola bwatyo lejjale okitegeera naye takusaamu naye kakati abakulembeze tubasomese tutya okussa ye artist that is our problem okussa ekitiibwa bwe bafuga yes kati artist ffe tulina okubagamba because ours is being human naye bulekanga bwobuyise obwani obubuuba simanyi obudde ndabanga obuyise emyaka gyekyo bandibadde bayigana bameka twakefuga emyaka 6 gyokka omusajja baweze emyaka 6 batakuze ababulamu omanyi awo ate okutegeera we kutandikirira ddala bino bye bagamba mbu life begins at 40 bakulimbira bwiri life begins at 60 ng'omaze okompawundinga byonna loss ne profit season nomazo byonna biri wamu ate mu maaso olaba si wala nnyo gy'olaga tulina mukwano gwaffe yagamba nti gyenvudde ye wala gyendaga kwekumpi owulidde kati abamu ku ffe gye tulaga kwekumpi naye bano abavubuka mmwe wammwe kati gye muvudde kwekumpi naye gye mulaga kyeki mulina okwesiba 3 ng'ono bwe yagana naye okusanganibwamu ekitiibwa kiri kye wagambye okukubuuza wenaani oyo yaani yaani oyo Bobi Wine yaani muyaga we have to improve value mu buli muntu what's your worth entuyo yes otuuka mu kifaananyi okulawa nsonga tena oze kubaako nga bwe bakulaba you're presentable yes naddala artists they should be proud of who they are and making sure that they can build a nation. Encouragement, hope. Encouragement, exaltation, and extolling. Extolling value, yeah. Abatulaba abalungi be basinga obungi ndina abagenyi baffe wano abavudde mu America bonono mutabani wa Wamala mwami Kanaakulya mugole akyali mwane munu mwami Kasule naye ali naffe mwebale nnyo okutulaba.